Okumanya ebigenda mu maaso n'okutereeza embeera z'amakomera mu ggwanga kye kimu ku ddimu ababaka abatuula akakiiko ka paalamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda libakwasizza n'amaanyi. Akakiiko nga kakulembeddwamu ssentebe wako omubaka omukyala akiikirira Mityana Judith Nabakoba kakyaddeko mu kkomera e Luzira okulaba engeri ebintu gye bitambulamu. Tuzze nammwe tubalambuleko. Waliwo munnaffe abadde agaamulwawo ng'ababaka baffe okujja okutulabako. Kino nakiri naye ng'ekituleese olwaleero kubalambula kumanya embeera mugisanga mutya, kusoomoozebwa ki kwe musanga na ngeri ki gye tusobola okutuusa eddoboozi lyammwe ng'ababaka ba paalamenti. Omujjuzo gw'abasibe guyitiridde bw'oba ogeraageranyiza n'ekifo mwe basula ekireetera abangi okusaba obudde buleme kuziba anti obwekyusizo tewaba n'akamu nga n'abandi basula mu kaabuyonjo. You want to be sure that is not bitter like the other one. Ate bwe kyatuuse ku kyemmere ne tuwuniikirira anti langi ya kawunga yokka yeesooka okukkusa nga tonnaba na kulya. Abasibe abayogeddeko naffe batutegeezezza nti balya bubi wabula ng'olumu tebalina kyakukola. Bano era balaajanidde olw'okusibibwa emyaka emiyitirivu ennyo wabula nga tebatwalibwa mu makooti, ekintu kye bagamba nti kinyigiriza eddembe lyabwe ery'obuntu. Nga nakidnappingibwa omukulu w'ekifo kino yakavaawo wiiki emu neteekebwa mu kifo kino webimaze emyezi 11 saatwalibwako mu kooti, saatwalibwako ku poliisi, sayina nvunaana naye omukulu osi ow'ekifo kino yampamba n'ansuula wano nze kalyangomisera. Leero we bakozeeko ake bayita keya naye amalazi ge tusulako galimu ensekere. Buli kimu kyonna ndowooza ndaba obuwere. Badde mu ddwaliro okumala wiiki naye tewali buyambi. Amalazi ago g'olabye buli muntu batupanga bwe bati mu korido. Bangi ku bano bawere nemba n'emisango gya naggomola omuli okukwata abaana bataneetuuka, obutemu, obutujju n'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Kyokka bano balina essuubi nti singa amateeka gatambuzibwa bulungi bakyalina omukisa okuteebwa ne badda mu b'enganda zaabwe. Abandi kiraba kukulumira poliisi okubakwata ku misango emitono ng'egy'okulwana n'obuleeresi wabula bwe batuuka mu makooti ne basomerwa emisango eminene ng'egy'obutemu olwo ne bataweebwa mukisa kuwulirwa. Bankwata ku poliisi nali nina mukama wange yali amanja n'atwala ku poliisi naye ntuuka ku poliisi banyungako bifayiro byesitamanyi bwe twakubye omuntu ne tumuggyako ssente naye ng'ate sirina muntu gwemanyi gwenakuba bansiba n'abantu abalala tuli abantu bana batutaddeko agulivente dopale tutuuka mu kkooti otweyimirira bagamba nguno omusango gwaffe gwanagwo. Banti ki mu Uganda muno abasaanidde okugenda mu kkooti n'abatasaanidde kugenda mu kkooti? Eyo ensonga esooka. Ekyokubiri, poliisi bannaye, poliisi yaffe ey'e Kampala esusse otusibira obwereere. Esusse otusibira obwereere. Ku poliisi mu kikajje waffe Namasuba wenzaalibwa nalwana nasooka kukola asorti eyantwala ku poliisi. Ngendo tuuka ku poliisi namalawo ennaku 2 mwezi mbagana taata wange okuneeyimirira ne bandeeta mu kkooti e Makindye ne bateekako aggravated robbery. Gisimanyi gisirowoozangako nakuzza. Ababaka Theodore Ssekikubo ne Muwanga Kivumbi bwe batola akakiiko kano balaza obumalirivu okulwanira eddembe ly'abasibe bano naddala ku nsonga y'okutwalibwa mu makooti bawozesebwe. Bano era balina n'amagezi ge bawadde babaka bannaabwe ne gavumenti okutwaliza wamu ku ngeri embeera z'amakomera bwe zina okutereezebwamu. Eggwanga lyaffe liri mu buzibu nti ne bw'ova n'oyitako mu makomera okuva gye twabadde kino kye mulabyeko kiweno lino liriko bulungiko naye gye twabadde Mbale, Ejjinja, Esoroti amakomera gali mu mbeera embi etalojjeka. Tugenda okuddayo ebintu bingi bye tulabye bitatambula bulungi mbeera gye mulimu kubanga musuubira okuba nti nno bwe munaava mu kkomera mujja kukomawo eri bannayuganda kubanga nammwe muli bannayuganda. N'olwekyo mwetaagibwa mubeere nga muli mu mbeera ennungi
ate mukomewo ng'abantu bannayuganda abalina essuubi. Nolwekyo temutya, tugenda kuddayo ebitongole byonna, ekitongole ekiramuzi kikwate wamu ne executive government erina okuteekawo ensawo eyamba session komito zino ziveewo omuntu zibeerewo nga za buli mwaka. N'abakulembeze ng'omuli ne palamenti ffenna tutandika okwesalasalako emisaala gikendeere tusobole okukyusa mu mbeera eno. Tetusobola kugumiikiriza nsi nga bannansi basula ng'ebisolo nga kapa ng'embwa ng'abamu bali mu kweyagala. Ebitongole nga kati Sengani Jennifer Musisi alina obukadde 40 mu bubwo, driver we miliyoni nnyingi, abo bonna bagende nga basalasalako. Abasibe bangi basibiddwa emyaka egisukka mu 10 wabula nga tebafunanga mukisa gutwalibwa mu kkooti olw'okubulwa agoberera ensonga zaabwe. Onako Rencha tugenda kutuusako olugendo lwaffe mu kkomera ly'abakyala.